kakati ono mukyala asiyo wabaddewo enteeseganya ne gwagenda okwesimbako alita Mungu tojja nzija era bwe guba mulimo gwawedde gwawedde mwami Mayanja bwe guba mulimo gwawedde kubanga ono yasooka n'apima nti nuupu y'amaanyi mu ekyo ekitundu lwaki nkwata akawumbi ka ssente kagende mu kampeyini oba obuwumbi 2 oba 3 ŋŋenda kuba n'omulimu emyaka 5 ate omulimu omusava ekirala pulezidenti aneetaaga ng'omuntu n'asooka n'agamba asooka nti siwa mu kitundu ekyo naye nga etteeka ligamba asobola okuva neneesimba ekawempe sobola okuva wano neneesimba mu Kampala Central wadde toli mulonzi waayo wadde siri mulonzi kubanga oli munnayuganda kubanga n'ennyanzi yavudde eno n'agenda ekawempe. Akayimba ka Maureen Nantume kagamba yonchawa nayo nchayira bwerere onsoza nayo nsoleza bwerere opemula nayo mpemulira bwerere bano tebamanyi naye ndowooza muwulidde voko nkize neeseka Katonda wange talemwa era njirimula saala zokka. Akalulu ke kalulu luli yali tabikola pressure nene ono mwana waffe walukagga amuwadde pressure nene nnyo atuse n'okuyimba nga bwazina ng'akutena akazindaalo abantu bonna abagenze mu kuyimba ennyimba zaabwe tezijja kunyuma anti tosobola kugegenya kintu ky'otaakuliramu. Bano bonna abayimbi bayimbako dda ne balaba ebikyamu ebiri mu luyimba n'engeri gy'otandika vaasi oba koola kati bano bagenda kuyimba buyimbi nga tebamanyi koola oba vaasi oba baproducer bano abawabula n'ababawandiikidde ennyimba ne bakuwabula. Waliwo emyaka egitandikira mu kuyimba nga tegyatandikira muddo oluyimba luba terujja kuwooma. Abantu balina kye boogera ku Bobi Wine nga tebakimanyi. Bobi Wine wansi yonna kiri ekyalo akokola agisosole. Bobi Wine sina wa Uganda yokka si wa Uganda yonna wansi yonna e Kenya bamuwulira. You respect Bobi Wine. Uganda, all people, you respect Bobi Wine. Ye muntu gwe tuyina ali mu kalulu nga tumulindiridde bulindirizi kulayira kubanga muleme kulowooza nti Bobi Wine wa Uganda yokka wansi yonna ne waba ayita ku kisaawe Entebbe waliwo respect emuweebwa ne waba ava ku airport ya Hong Kong waliwo respect emuweebwa. Abantu aboogera ekyo nti yagenze ew'Obote n'ayanirizibwa n'atula ne mu nnyumba y'Obote kankirambulule abantu abakyogera be bantu abali mu nsi Uganda ng'okubeera mu nsi Uganda yali nsobi nga tebali badde namu naye Katonda aleeta abantu nga bw'alabye n'alowooza nti banaategeera. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi azaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti onyeze empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ati ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obe ng'ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Nze Geoffrey Mayanja gemanya gange ndi wano n'omukulu tuze tuwayemuko ku mboozi tulabe embeera nga bwetambula olunaku lwa Mande tukwagaliza birungi bibeerere go wenna ali eyo agenda maaso n'okuba ng'okola. Ndi wano ne mwami Mukwaya gwe ndi naye senior citizen omusajja omutunulizi w'ensonga ebigambo abyogera nga bwe biri si byakugattamu si byakukola ki abyogera nga bwali wangambako nti mwe abasajja abakulu
temulina kye oba temukyena kye mweguya kugamba nti ate kakati bono kakati ate ngenda kufunayo kano ngenda kufunayo erinda kukola bwenti ebigambo byogera nga biteekeddwa okubeera. Nsanyusa okulaba ssebo mwami Mayanja, nange nsanyuse okusangawo wano. Ssebo ate nsanyuse okumpita. Mbeeko kyenjogera ng'omutunuulizi w'ensonga. Ogambye mutunuulizi wa nsonga mutunuulizi w'ensonga. Kati nsanyuse okusangawo wano. Ogambye eky'abasajja abakulu, ffe emyaka gye tulimu twafa dda. Twafa ddala kuba tutambula. Omubaka Nabbi Muhammad yafiira ku myaka 63. 63. Nina 69. Ndi mu bonansi emyaka 6. Kati n'ogamba nti saafa dda, Kristo yafiira kwa 33. 33. Kakati bw'oweza 45 obeera mu bonansi. Ate wano mu Uganda bw'oweza 45 egisigadde gyonna oba mu bonansi. Kakati ffe abakaddiye obanga omufu. Omuntu bw'aweza emyaka 60 okudda waggulu aba takyalina makulu nnyo, kubanga aba asigazza ebintu bisatu bye biriwa: kubeera ng'anywa akacaayi, okusumagirira, n'okulya obulungi, n'okusula obulungi. Si kyasobola kwambala mpale nnyimpi n'entambulako n'ekyana kiwala kya myaka 18. Ntambula ne jjajja Naabi mukadde munnange. Yes. Gwe tukuumaganye kati emyaka 39. Tokyagamba kaana ka myaka 25 nti nsanga wano nti twesange ku loogi namba gundi. Kajja kaagala ssente. Kati omusajja yenna ali myaka gyange okuganza omala biseera byo. Noonya mukadde munno. Yes. Ate gw'omaze naye emyaka watali awo, bano bonna abawala bakulaba ng'eyaffe edda. Ako nkakomezaawo. Kale tusanyusa okulaba mwami Mukwaya. Essebo. Twalabyeko awo abamutabani wo abamuganda wo. Medad Lubega Sseggona nga naye ssebo yatandise okuyimba. Namulabye ayimba akayimba nti ojerege moroka zenvuga. N'aziramu ne ku mazina. Ngali ku stage awo. Akalulu ke kalulu. Luli yali tabikola, pressure nnene. Ono mwana waffe Walukagga amuwadde pressure nnene nnyo, atuse n'okuyimba nga bwazina ng'akute n'akazindaalo. Olw'ensonga nti Walukagga muyimbi. Walukagga nti kati naye alaga nti naye akisobola. Si muyimbi kyokka. Walukagga alina ebintu bisatu. Bye biriwa: mwana muto, alina obusobozi, asaanidde. Tanatuuka myaka gy'abali. Akyali. Asaanidde. Yes. Ebyo ebintu ebisatu byalina nga Walukagga. Walukagga ebintu byalina byokka bifosinga Honorable Sseggona okuyimba. Bwe mba mwesimbye awantu wamu. Gw'obadde tokimanyi nti yakutte akazindaalo n'ayimba, yabadde na musuuti. Musuuti tebayimbiramu. Abaana bambalako katoni bagenda bayimba naye pressure nnene. Nina omu ku bakigatto be yaŋŋambye nti ali mu studio essaawa enafulumya oluyimba. Ani? Mwami Sseggona Medad. Namulabeko ng'ayimba kano akagundi nti ojerege moroka zenvuga. Kano akamolini Nantume. Ate yakoze by'okuyimba akayimba ka muganda wange. Molini Nantume aba muganda wange. Teddira omusiro gumu. Kakati yakoze by'okayimba oba yakasasulidde. Simanyi ate bamukwate copyright. Kakati ye Walukagga tatawana kuyimba kayimba ka muntu mulala. Omukulu Bobi Wine yamuyita erinnya n'amugamba nyimbiraayo oluyimba. N'alufulumya ekiro. Yes. Ku makya ne tuluwulira. Kakati ono yayimba ka banne. So yayingidde studio agamba nti endongo naye kakati awo katandika akalunga kabeeramu pressure nyingi kubanga nalabako awo n'omukulu owakira municipality. Omukulu gundi owakira municipality Ssemuju Nganda. Ssemuju Nganda ng'atudde ku tukutuku bamuvuge. Tewakalaba akantu ako? Nga bamuvuga ku tukutuku naye ng'olaba alinga agitulaba ali ku bunkenke naye ng'agituddeko mu suuti yeera. Bakola bintu bibalabisa abantu babalabe babajjukire. Abo be bataakulya be balina kukola. Njagala kujjukiza abantu nti akalu bwe kabeerawo
kasitula n'abadde azitowa mu kifo. Akalu bwe katandika kasitula n'abadde azitowa mu kifo. Ne kamujja wabadde ne kamutuuse wala bw'olaba mukulu Sseggona ayimba ate nga si kyangu namukwata mu ngalo omanya nti gwali naye azitoye. Bw'olaba ono atudde ku tukutuku omanya nti gwali naye azitoye. Akaseera ketulimu ak'obuwulu minzaani. Kubanga kati nuupu ebadde bweti ate kati eri bweti. Buli gwereeta minzaani zirinnya. N'olwekyo abantu bonna abagenze mu kuyimba ennyimba zaabwe tezijja kunyuma. Anti tosobola kugegenya kintu ky'otaakuliramu. Bano bonna abayimbi bayimbako dda ne balaba ebikyamu ebiri mu luyimba n'engeri gy'otandika vaasi oba koola. Kati bano bagenda kuyimba buyimbi nga tebamanyi koola oba vaasi. Oba baproducer bano abawabula n'ababawandiikidde ennyimba. Ne bakuwabula waliwo emyaka egitandikira mu kuyimba nga tegyatandikira muddo oluyimba luba terujja kuwooma. Kubanga kati wano essaawa zino oyinza okuŋŋamba ntandika okudduka emisinde gyalire. Tosobola nti mukwayo yadduka emisinde gyalire akaseera kaggwako. Walukaga ne Ssemujju bandibadde bayimba dda mu myaka 25 ne Sseggona okudda waggulu. Bandibadde bayimba dda. Ne President Museveni yayimbako oluyimba. Mpenko ninkuteerere yaluyimba olulala ndwerabidde. Naye yaluyimba naye yali mugezigezi amanyi okuzanya ebyobufuzi. Obuyimba abuyimbira mu biseera bya bufuzi. President Museveni azanya ebyobufuzi yasambako n'omupiira. Nambola. Era n'ateeba. Naye yali taze kusamba mupiira. Abeera mu bululu. Abeera mu bululu. Aba abasa. Kubanga abajja okulaba bonna bagamba musajja akyalina gaasi. Kati n'olwekyo kasita okoppa ekintu kuba no ababaka abakoppa ekintu oluyimba terujja kuwooma. Owaye abantu nga batabuse. Essebo. Bobi Wine okugenda ku malaalo ga omugenzi Milton Obote eri president wa Uganda tata wa Jimmy Akena Obote. Kubanga ali mu bitundu bye mamuka era nga yabaddeko akokolaawo mu Apaka district n'agendako n'akyalako ewa Jimmy Akena. Jimmy Akena yamuyise n'amwaniriza mu kitundu eyo era kati nebagenda ne ku malaalo awo n'agawa respect ekitiibwa n'asako n'ebbendera bwe kityo. Abantu abasinga abamu bakisanyukidde naye ate abamu baavuddeyo ne boogera ebikikinike nga bagamba kakati ogenda otya ku malaalo g'omusajja eyajjawo Obuganda. Omusajja yabonyaabonya Buganda yayigganya Abaganda. Gw'omwana Omuganda okola otya ekyo wakoze bubi nnyo. Abantu bayogeddawo ebigambo. Mayanja waliwo ekigambo ky'oyogera nga eddusu lyakyo terisiba bbaasa n'enywera. Ekigambo ky'Obote yakola kikyamu eri ffe naye yakikolya mu mirembe gyakyo ne tulemwa okukyerabira kubanga kyali kibi tewali akisemba era tewali yakyagala. Naye kyenjagala okutereezaamu abantu abagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagenze mu maka g'Obote. Teyagenze mu maka g'Obote, yagenze mu maka ga Akena. Obote yavaawo dda. Tetusobola kubeera mu mpalana za lubeerera. Obote yakola ensobi Katonda n'amubonereza n'amugyawo n'afiira n'amawanga g'ebweru. Kyogamba nti banenya Bobi Wine yagenze n'atuula mu nju y'Obote ne bamwaniriza. Kyogamba yakoze kive nnyo okusinga abaakomyawo Obote n'aziikibwa wano. Ne bawaayo n'amaziika gonna. Ensonga z'Obote Bobi Wine tiyagenzeeyo nga Bobi Wine Omuganda. Yagenzeeyo nga pulezidenti w'ekibiina ayagala okutwala obwa pulezidenti bwa Uganda. Bobi Wine agenda kuyitamu ku bwa pulezidenti era agenda kuba pulezidenti abo taabafuge.
taabakulembere taabawa enguudo kyogamba ni Mwami Mayanja bwe mba saagala abantu be Makindye n'omwana wange aleme okugenda okukyakalirayo bwe mba saagala abantu be Kampala n'omwana wange aleme okugenda e Kampala waliwo ensonga ze twogerako nga teteekeddwa zoogerako mu byobufuzi tewaliyo mpalana yankomeredde kyogamba yasinga abasonyiye Samusoni Mande ono yakasonyibwa ne kololwa mukadde Nalweyiso yagambye nti Samusoni Mande okukomawo yakoze bulungi ne Pulezidenti Museveni n'agamba nti Mande abadde alwanyisa gavumenti ye NRM naye abantu ne bamugamba ebyo biveeko komawo ewaka era yakomyewo waliwo abayeekera bakkoni baabasonyiwa Bobi Wine ne bw'aba agenze eri yagenze kusaba bululu tiyagenze Wobote yes yagenze kusaba bululu abantu abo bennyini bagenzemu okusaba obululu enkya be bagenda okunywa sukaali bongere ku Uganda omusolo tukole enguudo abantu beeri bwe bajana e Kampala ne banywa amafuta bwe baganywa tufuna omusolo ne bayita mu nguudo ne bagenda omusolo gwe tubajjako engulu era gwe gumu ogukola mu malwaliro ne bazimba amalwaliro nagwo tugugaane nti olw'okuba Obote yali mubi nnyo kyogamba Bobi Wine yakoze ensobi nnene okusinga abaleeta Obote Babumayanja teekako simu yo owandiike 1952 Abumayanja owandiike 1960 Abumayanja bajja kuleetera ebyafaayo Obote yajja balina ebyafaayo bajja okuleetera omuntu tasobola kubeera mubi obudde bwonna lino eggulu lyolengera lireeta omusana mungi naye kira kituuka ne lireeta enkuba ne tusanyuka leka kugamba nti Bobi Wine yakoze bubi kyogamba asinze abantu abagenda e Luweero okulwana mulekeraawo okwogera ebigambo kubanga Bobi Wine yeesimbye ngisa muntu tebagenda akokolo Pulezidenti Museveni tagenda akokolo mu nsi muno teriyo mpalana yankomeredde Pulezidenti Museveni azze asonyiwa abantu bangi Babeti Kamya baamuvumanga n'abasonyiwa Bobi Wine talina kukola mpalana Bobi Wine obudde buno talina gwawalana ne bw'asanga Pulezidenti Museveni basobola okubonga ebyobufuzi tebiri mu mpalana yalubeerera buyinza okukeera ku makya ng'omwana wa Buganda wano yawasiza mu nnyumba y'Obote onogaana obufumbo kubaawo abantu balina kye boogera ku Bobi Wine nga tebakimanyi Bobi Wine wansi yonna kiri ekyalo akokola agisosole Bobi Wine sina wa Uganda yokka si wa Uganda yonna wansi yonna e Kenya bamuwulira you respect Bobi Wine Uganda all people you respect Bobi Wine ye muntu gwe tuyina ali mu kalulu nga tumulindiridde bulindirizi kulayira kubanga muleme kulowooza nti Bobi Wine wa Uganda yokka wansi yonna ne waba ayita ku kisaawe Entebbe waliwo respect emuweebwa ne waba ava ku airport ya Hong Kong waliwo respect emuweebwa abantu aboogera ekyo nti yagenze ew'Obote n'ayanirizibwa n'atula ne mu nnyumba y'Obote yabadde atudde mu nnyumba waakena Obote tiyavuddeyo kwogera tewabaddewo bakaaba empisa y'eggwanga bw'ogenda awantu w'otaaziika basobola okuwa ekimuli nga kitegeke bamuwadde nakiwe tikyavudde mu mmoloka ye n'akiteekako n'ateekako bendera ya Uganda yaziise yabadde alaga abantu ekibiina kya Nuupu omutima omulungi gwe kiina nti tekirina mpalana ku muntu yenna Bobi Wine talina mpalana ku muntu yenna kati ebigambo byayogera n'abalala basobola obyogera you respect si wa Uganda yokka ne Kenya bali mumuwulira ne bana abasoma obulu bajja gamba nti Bobi Wine 98 amuddiridde 2 tosobola era abakivumirira tubatwala nga abantu abatera okwebaka
mu budde obutali bwakwebaka ng'otulo tubakwata n'ewatali tulo. Abalwala kasumagizi. Kaakati saagala ekyo kyogera naye yebadde ansa. Ekirala abantu abakyogera waliwo abantu abali mu nsi ng'okubeera mu nsobi okubeera mu nsi yali nsobi. Kankirambulule abantu abakyogera be bantu abali mu nsi Uganda ng'okubeera mu nsi Uganda yali nsobi. Nga tebaali badde namu. Naye Katonda aleeta abantu nga bw'alabye n'alowooza nti banaategeera ne batategeera. Sivumye naye abantu abakyogera nti Bobi Wine yakoze byogenda okuziika ew'Obote. Ne mu bitabo ebyawandiikibwa eby'obusiraamu mulimu akagamba mwanguyirize nnyo okuziika bannammwe nga bafudde. Okuziika si kibi. Obote yakola ensobi ezo mu 1966 nga ne mu 1966 nga ne Bobi Wine tannazaalibwa. Olisi ne kitaawe yali muvubuka nga tabimanyi. Edward Muteesa yafuga emyaka 2 n'ennaku 84. Obote n'akola ensobi n'amusekeeterera naye teyali famire ya Bobi Wine oba teyali famire y'Abaganda balala wabula yali famire y'abali. Kakati Bobi Wine agenda kuwala n'akokolo yonna oba okuva Kaluma okweyongera eri. Abantu abakyogera bakireeta mu byabufuzi. Abantu abamu balina kye batamanyi. Mwami Geoffrey, emitwe gyaffe gitoola nnyo. Abantu tebakimanyi nti Abaganda bakodomi b'Obote. Abaganda? Mama wake na Muganda azaalibwa wano. Miria Kalule Obote. Miria Kalule Obote. Bakkiriza ne bazaala Obote. Kati ne Miria Kalule Obote tumusosole. Oyo mwana atuyita kkojja. Tayita nze nzekka kkojja. Buli muntu nga Muganda. Kubanga Miria Kalule Muganda. Era yakena azaala akena Muganda. Akena bw'abeera wano abeera mu bakojja be. Oba okitegedde ekyo? Kakati era Bobi Wine asosola akena. Ne bw'ajja n'asula ewuwe ensonga ziri zaali z'abakulu zaggwa. Lwakuba nti kyatusigalako nti oli yakola ensobi ku Bwakabaka bwa Buganda. Era waliwo n'Abazungu nabo bakola ensobi ne bawaŋŋangusa Edward Muteesa. Lwakuba Edward Muteesa ali musajja mulwanyi ekyo n'akivaamu. Kyogamba nti oba okya Bobi Wine okyamene bakakyama mayanja abaamuleeta abaleeta Obote. Abaleeta Obote. Obote yakera bukeezi n'ava eri n'ajja wano. Yakola ensobi tugivumirira ne kaakati naye si mwana we. Nze nagende wa gundi nendi amapeera ga gundi. N'omwana ogenda muteekako ekyo nti oyo mwana wa mukwaya tajja wano. Kubanga taata we yandira amapeera gange. Taata we yandira amapeera. Abantu banjabidde ku kino nti okusonyiwa gye kuli. N'ensi bw'oba oyagala etambule okusonyiwa gye kuli. Tosika mugwa n'abantu. Pulezidenti Museveni bwe yali yakajaana mu 1986 yayita Bassemwogerere n'ebibiina ebirala n'ababuuza mwagala tukole tutya. Mwagala tukole mu kutambuza eggwanga. Era ne yeegatta nabo ne batambuza eggwanga. Kakati nabo bakola bubi. Ne Museveni yakola bubi okuyita abantu atambuze nabo eggwanga. Bw'obanga oyagala okutambuza obulungi eggwanga tokola mpalana ku bakulembeze balala. Bali bakulembeze ba UPC. Kati Bobi Wine bw'anaabeera pulezidenti bali taabawe na mulimu. Bwe muba mugamba ekyo nti yagenze ku malaalo g'Obote n'aziika Obuganda yabuliddemu olukwe. Tiyabuliddemu lukwe. N'abalala bajja gendawo. Kyogera Bobi Wine waba yakoze bubi yasinga Pulezidenti Museveni eyawa mukamwana w'Obote obwa minisita. Kyogamba Bobi Wine waba yakoze bubi
Amin yakola ensobi yalumba olubiri ne President Museveni bw'alabye abaana ba Amin nga bali bweru babonaabona n'omukyala yabagamba mukomeewo nja bawa n'obusobozi era yabazza kyogamba Bobi Wine yasinza okukola ensobi esinga abantu abagendanga mambuka ne babatta sigamenti gavumenti yatta abantu mambuka si kyenjogedde naye abantu abamu battibwanga abantu beeyengulu naye okusonyiwa bwe kubeerawo mwami Mayanja n'emirembe giyinza okubukala Pulezidenti Museveni azannya nnyo ebyobufuzi okuva mu 1969 abadde azannya byabufuzi waliwo abantu abajjanga bavuma Pulezidenti Museveni naye Pulezidenti Museveni yabasonyiwa ne bakomawo wano lwaki Bobi Wine akola empalana mu mambuka teyatambulidde ku nguudo zaayo teyasuze mu woteeri zaabwe mwagala akomengawo e Kampala alyokaddeyo aleme kusula mu woteeri zaabwe Bobi Wine talina nsobi gye yakoze Munnayuganda ng'abantu abalala Bobi Wine bw'abeera eri tabeerayo ng'Omuganda abeerayo ng'omukulembeze w'ekibiina kisaka bululu ne ogenda kulabanga ne gundi agenzeeyo mugaati gwa bata ogenda kulanga ne Kasibanta agenzeeyo ne Mabirizi ajja kugendayo mulekeraawo okuteeka embiibi ku Bobi Wine si mukulembeze nti ayinamu obusosoze kati wonoogamba nti waliwo singa okusonyiwaŋŋana tekuliiwo Yusufu Lule tebandimukomezaawo teyalikomeewo Uganda ne Pulezidenti Museveni yazanya ebyobufuzi ng'omusajja omugezigezi okuva mu Museveni yazanya ebyobufuzi Mayanja okuva 1969 paka kati yagamba kakati obote kamuzze museke munyiigira oyo binayiisa kamuzze abayekera bakoni mbasonyiye abayekera babamuze mbasonyiye lwaki Bobi Wine mumutekako ekizibu ng'aliwo n'abasonyiye ennyo kati Bobi Wine kankutegeeze bw'amala okubeera pulezidenti abantu bonna abamuvuma ajja bawa emirimu ajja kukola nabo mu gavumenti ye tagenda kukola yekka tagenda kubeera His Excellency Bobi Wine ante abeere Minister of Finance ante abeere Minister wa no ne Minister wa Local Government ante abeere aladisi abeera ani nedda ebigambo byonna nga nkyali ku Bobi Wine abantu bonna abamuwalalira tukiyita kuwalala bali mu tulo naye ensi etambula Pulezidenti Museveni yagamba teri kulwana kwankomeredde maama wa Koni genda olabe mutabani wo Koni mu nsiko naye omusikiriza dde nze buli kyenjogera bwino ne Sedad Mutesa yasonyiwa abazungu n'abaleka ne babeera wano naye bamuwaŋŋangusa kati kale munyigira Bobi Wine yagenze eri abanyolo batwala amasaza gaffe 2 Buyaga ne Bugangayizi tugaana ogenda e Bunyolo tugaana obbawasa example zonna nzireetera ku ebyo kale temwagala Bobi Wine agenda eri n'abanyolo bagaana okujja wano kubanga Buganda twakuba Bunyolo ne tugijjako n'amasaza agamu ebyo byaliwo dda nga naffe tetunazaalibwa tubisoma mu bitabo tubiraba bulabi ku nsi teri mpaana yankomeredde mu byobufuzi kati kino nkikubuulira Bobi Wine n'awangula ayinza n'ogamba muwoozi nti genda obeere minisita buuti kubanga kyali bukibadde wano omwana woolye mu minisita olye mu minisita teri mpaana yankomeredde mu byobufuzi Mayanja Bobi Wine agenda kuwala n'akomewa bino byayogera nti Museveni mubi kino mu byobufuzi bye boogera akalu bwe kaggwa tuddayo bumu nga ffena Bobi Wine ye pulezidenti waffe Pulezidenti Museveni bw'ava mu kalulu bonna abayita ne bemutasuubira n'abawa babetikamya abadde tebakola abaddewo ng'akola betikamya abaddemu Nabbosa takola mwali akola abaddemu FDC Pulezidenti Museveni aleese abantu bameka ne Bobi Wine addemu empalana ababyogera balina obuzibu ku mutwe babatwale mu lihabu buli akimanyi nti okyogera nti Bobi Wine yakoze bubi jangu kuweeyo emitwalo 10 ogende mu lihabu bwe n'abasiina ssene jagenda
ntundeyo akantu kange konna teyakoze ensobi mu byobufuzi mwami Mayanja tewali kumpalana Obote yawalana nnyo abantu bawano naye akomawo abamu n'abawa ebifo Obote talina kirungi kyonna kye yakola eri Buganda bw'aba alina ebirungi bye yakola yanyiiza Abaganda oba bano ku basinziro okugamba nti nno bali Obote yafa twamwerabira yes yasigala mu bitabo kati omugigi oguliwo mupya by the way era Joe yasinzidde mu kusaba okwabaddewo era mu bitundu eyo kubanga Joe yakoze campaign yabaddemu naye bwe yabadde mu kusaba yategeeza nti akwatira ekibiina kya National Unity Platform bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti nno okuzzaawo obumu mu Uganda wateekwa okubeerawo okusonyiwagana olw'ensobi ezaakolebwa omugigi ogwayita. Kyagulanyi bino yabyogerere mu lutikko ya Uganda Matters mu kibuga Lira gye yeetabye mu mmisa omusomba w'essaza ly'Ekereziya erya Lira Sanctus Lino Wanoko yasimye Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okwetaba mu kusinza n'abakkiriza ku lutikko eyo gye babadde olunaku olwajjo. Naye waliregera nti wateekwa okubeerawo okusonyiwagana olw'ebyo ebyakolebwa omugigi guli ogwayita. Kristo yagamba musonyiwagane n'abakola obubi Kristo yabasonyiwa n'abalwanyisa omubaka Nabbi Muhammadi yabasonyiwa era Mukama Katonda n'agamba sijja kusaanyaawo mulembe ogwo osanga mu abo mulivaamu abalungi. Bobi Wine avuddeyo nga ye mulungi n'agenda yakyasoose okukola ekyafaayo okulaga abantu b'engulu nti tulina mmwe tewali mpalana yankomeredde. Yes. Yagenze n'abalamusaako. Kaakati bw'ona ogamba nti oyitawo obuyisi bo si Bannayuganda. Bannayuganda abawedde emirimu. Ekirala abantu balina kye batamanyi. Eno ensingo oyagala etambule bulungi erina okubaamu okusowagana. Manya erina okubaamu okusowagana n'okusonyiwaŋŋana mu buli mbeera zonna. Mwami Mayanja oba tosonyiye tolina ogenda kunywa mazzi kubanga omuntu omutuufu mu lunaku lumu akola ebyonoono 7 kiri mu Bayibuli. Genda osome Evanjiri olunaku lumu omuntu omutuukirivu akola ebyonoono 7. Kati mbadde nzija n'ensobya nyinza okuba nfujjiza eddusu ne likoona ku muntu nga sitegedde. Eyo nsobi. Mbadde nvuga mmoroka ne ninnya mu kinnya n'enkuba omuntu amazzi ag'ekitaba nga sikigenderedde. Eyo nsobi. Ensobi nnyingi ze tukola. Kyogamba ensi bwe bateri mu kusonyiwa Uganda eno eyinza okuyimirirawo? Tesobola. Abantu bonna be tulaba bakulaakulanye bakkiriza okubeerawo okusonyiwa. Abantu abali mu nsi muno bwe baba tebasazeewo okusonyiwa tetusobola kufuna we tunywa amazzi. Kakati ogenda okwetaba mu mmisa bwe bumu nti tulina bali abantu. Bobi Wine abantu abamwogerako nti no yagenze beerabidde nti n'abakulembeze abaayita bakwatirwa abantu ekisa ne bagamba bano abaffe basigalidde bano bannaffe basigalidde wadde babbanga ente zaffe abakolomojjo. Sedward Muteesa yalabanga abantu abo bakyayiddwa abantu olw'okubba ente n'agenda n'abalyowa omwoyo n'abagamba nti ndina mmwe n'obukakafu mutandike okwambala engoye n'abayigiriza okwambala engoye. N'alaba nga tekimala n'akwata n'omusaala gwe n'abazimbira amalwaliro n'abazimbira amasomero. Ye yasooka n'obbawa ebyenjigiriza. Tubitwalya mu kusonyiwagana. Abantu abawalala Bobi Wine yagenze Obote teyagenze Obote yayaniriziddwa abaana. Yes. Wanaamini ye yaduumira bakuba olubiri ng'Obote amulagidde
Amini wano yawasawo omukyala. Yawasawo omukyala wano Sala Amini. mu Buganda wano. Yawasawo omukyala Sala Amini. Agaana ankyala enyingi. Ku mpewo tebaliiyo. Kwe bali. Teri mpalana yankomedde buyinza okukeera ku makya nga abantu bawano bawasiza abakyala engulu. Yes. Yogenda kuwalana mpaka ddi. Paka ddi. Kyogamba ne mawofiisi tibaliimu tibakola. Mwe mukyogera banabeera mawofiisi ne bakiwulira banawulira batya. Batuwa abakyala naffe ne tubawa. Kyogamba abaana be twazaala engulu tubakyawe. Nze we mba nfundikira ekyo Esebo. basooke bwe baba baagala okunyigira Bobi Wine banyigira abaatembeeta obote okujja wano. Teyajja yeka. Yes. Era yaliko bamalindirizi abamugamba ebigambo Uganda eryemu. Abantu bangi bakoze ensobi nnyingi n'abamu nga tetusobola kuboogerako. Waliwo n'abasalanga abantu embuto balabo bamulimu abaana. Talina nsobi gye yakoze. Okay. Era yeyongereyo akyale n'emmaka amalala. Era Bobi Wine weeyongereyo okyale n'emmaka awali abaakola ensobi obazza emyoyo. Omuntu bamuzzabuza mwoyo. Yes. Nali mu nnaku nga nnakuwadde. Mayanja omuntu najja n'agamba nti nedda lwaki onakuwadde tisiina kyennyambala nti kiikyo enjala eruma abaana emmere yiiyo. Lwaki twogera ku bantu abaayita edda baakola ebyewuunyo ng'ono byakoze. Yes. Bobi Wine ali mu byewuunyo byokka. N'olwekyo abawalala mukoleeko bwe muti. Shut up. Tagenda kukulembera Uganda abereka akatundu kasosula nti sikakulembera. Abaana bayo tebasome Makerere nga temubagaana. Bava kokolo ne bagenda basoma Makerere. Tukimanyi nti Obote yakola ensobi era tetulina makisi gye tumuwa. Naye abaana bavuddeyo ne bagamba ziri ensonga zaggwa tukwaniriza era bajjamuwa obululu. Yes. Ye President Museveni bw'anaatuuka mambuka tebamulonde. Era niyo ayinayo abawagizi be. Bobi Wine ayinayo abamyuka be. Ba Vice President be. Yes. Wabaddewo omukyala amutambuza. Zedriga, Mama Zedriga. Kale oba temwagala agendeyo kati Bobi Wine agende ng'atambula njukunju ng'abantu balina bakuŋŋaanira. Liri ttaka lyabwe nali agaana odiyimirirako. Liri ttaka lyabakyoli. Yes. Oba balaŋŋo agaana odiyimirirako. Oba kiraba? Ye nkiraba. Kati ekya Bobi Wine kigaddewo bwe ntyo. Amina. Kale, ensonga endala gye nibadde nya tutunuulire olunaku olwajjo omukyala gwe bayita Asiyo Florence ng'ono NUP gwe yaleeta okwesimba wuwo mu kaseera katono ddala nga tugenda mu kwewandiisa awo nga ababaka ba Parliament bagenda okwewandiisa mu kakiiko k'Electoral Commission. Omukyala ono yaleetebwa oluvannyuma lwe yasooka okweggyibwa mu register n'abalala basatu nga kigambibwa okuba nti omuntu yabiri emabega ye mukyala Speaker Anita Amongo. Anti bakola olukwesikwesi ne babajja mu register kakati NUP mu kusalasala amagezi awamangu ago omukyalo ne yeesobolayo n'agamba nze kanzije mwaŋŋange Speaker Parliament oyo mwaŋŋange naye bulwatuse ku lunaku olw'okuwandiisibwa omukyalo ono Asiyo Florence natalabikako ebukeddi eyo natalabikako esimu ze teziriiko tyakomunicatinze okwogerezako ne famire nga famire egamba naye tebamanyi gyali so ne bibeera awo ne bisirika okutuusa olunaku olwajjulo yavuddeyo n'agamba mbu ye tawambibwangako ng'abamu ku bakulu mu kibiina kya NUP bwe boogera ye tawambibwangako wabula badde yagana buganyi kujja n'abeerayo n'asirika ng'agamba nti pressure yamuyitirirako okuva mu famire olw'okuba nti yavaayo kwesimba ku sipiika ng'ate sipiika amulinako oluganda kati mu pressure n'ebeera nnyingi nnyo kyekyamwaliriza obutajja kwesimbawo n'abeerayo n'asirika yavudde n'abyogera mu katambi omukyalo oyo Esebo. Mwami Mayanja ebyobufuzi okusinziira ku bigambo bye basoose okwogera ow'akakiiko k'ebyokulonda aganye muwandiisa ne bagamba bamala kusaba poliisi lukusa ebyo byonna kwabadde kubuzaabuza byabadde byabufuzi ebyogamba nti bamuwambye ne poliisi emunoonya bamuwambidde luddawa ebyo byabufuzi mu byabufuzi mulimu ebyobulimba bingi for example
omuntu asobola okuwayira omuntu ekintu ekitamuliiko naye nga kijja musuula. Kakati ono omukyala Asiyo wabaddewo enteeseganya ne gwagenda okwesimbako. Anita Amongo tojja nzija. Era bwe guba mulimo gwawedde. Gwawedde. Mwami Mayanja bwe guba mulimo gwawedde. Kubanga ono yasooka n'apima nti Nuupu y'amaanyi mu ekyo ekitundu. Lwaki nkwata akawumbi ka ssente kagende mu kampeyini oba obuwumbi 2 oba 3 ŋŋenda kuba n'omulimu emyaka 5 ate omulimu omusava. Ekirala pulezidenti aneetaaga ng'omuntu n'asooka n'agamba asooka nti si wa mu kitundu ekyo naye nga etteeka ligamba asobola okuva neneesimba ekawempe sobola okuva wano neneesimba mu Kampala Central. Wadde toli mulonzi waayo. Wadde siri mulonzi. Kubanga oli Munnayuganda. Kubanga n'Enyanzi yavudde eno n'agenda ekawempe. Yes. Kati okusinziira ku ebyo bya bufuzi Asiyo yamize kyamize n'alekera. Kyali kibaddewo Sam Kuteesa yalabanga abantu abajja ne bavaamu bokka ku ssaawa envanyuma. Abantu bajjanga okumwesimbako Sam Kuteesa. Ne ku ssaawa envanyuma ati ate twagala tubivuddemu. Matiya Kasaija waliwo yajja omwesimbako n'agamba mbivuddemu. Mwe mwerabira. Kakati ne gundi yayise mu Napositi. Tayebwa. Yes. Abantu bajja bangi, abantu 11. Ne kusaba envanyuma ne bavaamu omu ne biggwa. Nasigala unopposed. Kakati Anita Amongi, Speaker of Parliament, yatidde amasanyalaze ga Bobi Wine. N'agamba seetantala Bobi Wine ajja kujja mu kitundu kyange akolera alemenye n'emiti. Yes. Omanyi Bobi Wine Simba ya Taifa. Omanyi Oluswahili? Ndumanyi mukatonotono. Simba ya Taifa mpologoma ya kuttale etameggebwa. Y'omu ku bisolo ebinene biringa enjovu ne bw'oyagala omukweka awantu n'ofuna olusuku nga lutizza n'okwekamu enjovu era abantu bagirengera nti kiri kiki eyo njovu ye Bobi Wine. Kakati yatidde amaanyi g'enjovu ne wogikweka otya ndoyagala abantu bagirabe obagirengera. Kakati Bobi Wine mpologoma. Yes. Bobi Wine mpologoma ya kuttale yabadde agenda kutuuka awo akuberaalo okuva Embaale agatteko Soroti agatteko Bukedde ng'akubiraalo okuva Embaale abantu bawe Asiya akalulu. Ono Anita Amongi mubazi wa byabufuzi yategedde akazito kagenda okubeeramu n'amasanyalaze agagenda omukuba. Phase Sirifuzani angola bakuwa yennene. Ge masanyalaze ga Bobi Wine. Oba tonagakwatako oti nga gakusedde. Allah. Bobi Wine masanyalaze. Simba ya Taifa. Simba ya Taifa. Kakati ono Anita Amongi yakozesezza bibalo. Omanyi ebyobufuzi binyuma bintu bisatu. Okuwaayira, okusibako omuntu kyatakoze. Kati amangu ago yandibadde amugamba nti gwe Anita Amongi tosobola ante bino. Yes. Ante bino awaletewo n'abamabaati. Kati kangezeeyo kazire emabega katono. Kale Bobi Wine bagamba nti yagezeewo Obote naye yasinga ababamabaati. Yasinga ababamabaati. Ako bade tokogeddeko yasinga ababamabaati. Tebabavunaana. Yes. Ate nga mabaati ago gaali g'Abannayuganda. Abanaku. Bonna abanaku. Nga naffe mutwalidde tetunaba kwesobola. Kakati yasinga abo. Yasinga nti gundi yabba obuwumbi 165. Nti Mawanda bamusibya ate bamutadde. Lwaki abantu bageraageranya ku bitasoboka? Ono yatidde mazzi mawanvu. Yes. Anita Amongi mukazi mugezi yatidde amazzi amawanvu
n'agabukamu mangu natagagwamu. Omanyi Bobi Wine nnyanja wagenda wonna gaba mazzi. Tosobola kulwanyisa mazzi gasena mu nnyanja gamalamu. Tosobola yadde. Tosobola. Tosobola. Kakati Anita Among yalengedde n'agamba ennyanja bw'ennumba n'ogattako enjovu n'ogattako empologoma si wonna. Simba ya taifa. Asiyo munnayi jangu twogeraganye. Kubanga bino byonna Asiyo famire ye yavaayo n'egamba nti kale bamubuzizaawo naye tali mu mbeera mbi. Famire yagamba nti bamubuzizaawo naye tali mu mbeera mbi. Kakati Asiyo okujja n'agamba nti nze ndi bulungi natya lwakino nakino. Poliisi ereme kuleeta mawulire malala nti okunoonyereza kwa poliisi kwa poliisi yagamba egenda kunoonyereza okunoonyereza kwa poliisi kuvuddeyo bwe kuti kati ye yajjeeyo okunoonyereza kwa poliisi Asiyo ye yajjeeyo okunoonyereza kwa poliisi nti nze ndi bulungi kati olina kyogenda muvunaana. Bw'aba alina kalinaye yamulema okuyiwa sirabu agenda kuyiwa mwaliro gwa kusatu. Ne baba bamuwadde kawumbi ne baba bamuwadde miliyoni 600 kyayagala kyonna okola agenze kikola ate nga taleekaanye. Kino kirekawa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abamufunyeko kaadi abamugamba nti gwe waffe kubanze nzikiriza nti bangi abalinga Asiyo bangi abalinga Katabaazi kuba Katabaazi yagamba wano n'agamba nti nze sigenda kujja ne bana abakadi tebajinziriza sigenda kukomawo naye yakomyewo nga bw'agamba nti nze era kiri kyewayogerako nti bw'olaba ng'omuntu akujjukiza bye yakolera oyo manya tabadde munno agamba nti nze ekibiina kakitekamu obukadde obusukka mu 5 nze nakola bino nze nakola biri yensonga lwaki nakomyewo. Yali yayogera ekyo yali alaga bunafu. Tolaba abantu aboogera ku Bobi Wine batuufu bamwogereko. Empologoma tosobola kugiyiga nga tolina lutuula. Olina okuba n'olutuula kati obudde buno bannabyabufuzi balina okuvumirira Bobi Wine nekyataakola era bingi bajja byogera. Kino kye boogedde kitono. Bagenda mwogerako ebibi byonna ne byatakolanga. Bw'obeera ne muno mu bannabyabufuzi olina muvumirira omugonza naddala bw'aba w'amaanyi nga Bobi Wine. Kati Bobi Wine kya bannabyabufuzi balina okukola. Sibawa amagezi naye nze njogera nga bwe ndaba ensonga. Balina muvumirira bibi kati babuze kye bamuvumirira nga balaba Simba ya taifa bateekawo ebyo. Nti kakati Katabaazi agambye nti nze ekibiina nakiteekamu obukadde nga 5 ate yandibutaddewa ate bakyabamuwa kaadi yagula kaadi. Abaana bange mbagulidde nnyo emmere ate wandigulidde baani? Fe abaasomako tugamba nti ekyo ekigambo kyoyogedde kyabwerabize twandigambye nti nonsense naye si kirungi. Tosobola naye ensonga ogireeta nti ze kakati nze natuuse waka ne ŋŋamba nze mukyala tozanyisa naguze ennyama ate ani yandigiguze? Buvunaanyizibwa no brain fe abaasomako no brain. Nze mukyala kankubuulire naggulira n'olugoye ate ani yandiruguze? Naggulira kadde yantwalako sene nnyingi. Ekyo ekyakabatabaazi kifu. Abavumirira Bobi Wine ku sayidi yaabwe batuufu balaba ng'omugugu guzitoye. Omugugu gubalemeredde. Bobi Wine njovu tesitulikika n'oba oyina amaanyi tesitulikika. Ne kulayini weba eyagala gisitula bagireetera njegere tesitulikika. Bobi Wine nnyanja. Kakati abo bakatabaazi kyekiri kye nagamba nti fe abaasomako nga sayansi tulengerera wala nti kakati Bobi Wine nnyanja etuuka ekiseera nekasuka ebyennyanja ebifu byonna ku lukalu ennyanja nesigala yokka. Abo bonna bolaba abamwogerera bwe bwennyanja obufu obwali mu nnyanja Victoria ennyanja netabuka nebukasuka ku lukalu ne bugende ekyennyanja ekifu ennyanja ekikasuka bukasusi. Bobi Wine nnyanja ekasuka bukasusi kyekyegamba nti alengerera wala ne Katabaazi gwe baali balowooza nti ajja kujja yazze kati obuuza nti kirekawa tekina kyekigenda kukola. Era yatandise okwogereza lowooza nti ze nsobi kyogamba Mayanja wali osenyeka amazzi g'ennyanja nekalira tekisoboka ne bwosenera emyaka 10. Kyogamba waliwo ekisolo kyonna ekyali kirwanye n'empologoma ne kigiwangula. Empologoma ekisolo kyetawangula kiri eki mpisi yokka. Waliwo nekana obakanyonyo bakasolo
akabaka amaggwa ojjabo tokalumba ne kajjayo amaggwa kati ako tekalina makulu amaggwa bwe gava akeera empologoma ejirya empologoma eryemu yokka ate abo naboogera banoonya mirimu basoma ne batafuna mirimu basoma ne batafuna mirimu banoonya kyakukola nte bakola ensobi ne bagenda mu byobufuzi ne bibamanyiisa bubi omanye ekintu ekimanyiisa obubi biri bibiri byokka omuntu eyamanyira okusaba obusabi mpaayo era ye munnabyabufuzi obasangeyo wa President Museveni nga basaba amayimba gaabwe bagatwala kaakati balina okudda ate tubanenye kitono balina okudda kubanga tewali mubaka wa palamenti mu Uganda yali agudde ku bubaka bwa palamenti ne wayita emyaka 15 nga kyalina ssente mbuulira ayaba naye obuzibu buvaawa sente bazira buli bubi oba mu palamenti teziriyo anti abantu abamu ekibabeeza ne ssente bategeera ennaku yaabwe naye omubaka wa palamenti buli kintu kyonna bamuwa kyabwereere ssente alya zaamuwi wa musolo gwe mbuuliraayo omu nga yali avuga mmotoka ya miliyoni 3 n'amala emyaka 10 nga takyali mubaka wa palamenti nga mmotoka ya miliyoni 3 akyagivuga mbuuliraayo kubanga amafuta bamuwa mawe amasuuti bamuwa lyabwereere essomero lyabwereere ekyemisana kyabwereere yensonga lwaki olaba banyirira nnyo bwagala ogendako ebweru bwereere naye bwe bamala oggwa ate babonaabona nnyo yensonga lwaki bakomawo ate ne bavumirira ate abawa kaadi ne beerabira nti abawa kaadi awataali nsonga abamu bagamba nogamba ekibiina kya Nuupu nze nakiwoleza omusango ate wandiwolezaani nti kakati nze mukwaya nze nasimba emmwanyi zino ate niyandizisimbye era gonna zisimba ku lw'abantu bo kakati ebyo bintu abantu byetwogera babiyita nosensi mu luzungu fe abaasomako ekizibu tulina abantu abaasoma naye nga tebaayita baasoma naye tebaayita ngaffe abantu bangi betulina abaasoma naye nga tebaayita for example tosobola kugamba nti ekibiina nakiyamba nnyo twakisanga kiri mu matigga anti era ekyakutwala kutereeza matigga ofune obubaka weeyagale bw'oba ogenda e London okuwumula n'abaana bo nga bagenza okulwala ne babajjanjabira ku ssente za palamenti nga togamba nti Bobi Wine mubi. Listen please, kyeboogera kifu bamulwanyisa lwakuba balaba ekintu kizitoye edda ewaffe waliyo omusajja nga tetumusobola mukuba naye ng'akwana bakyala baffe kati buli kiseera twamusibangako ekizibu nti abakazi akwata bakwate naye bagamba nga bugambi ne bakkiriza omuntu ow'amaanyi yenna bamusibako kizibu era obudde bungi bwe bamalira ku Bobi Wine kati buli meeting yonna eri mu Uganda ku byokulonda boogera ku Bobi Wine olunaku azibanga bamwogeddeko abantu obukadde 2 buli lunaku bukyatandika abantu abakamwogerako nga boogera bwogezi bali obukadde 45 buli mu Uganda naye abamwogerako ennyo mu byobufuzi bali obukadde 2 nga batuula awo boogera ekyo kyokka lwaki boogera ekyo kyokka gwe muvule gwe tasobola genda kusitula kugujjawo kakati ate ekyokubiri abantu mwenna ababaka nga tebabawa kaadi mumanye nti omukisa gwammwe guli awo we gwali guyina okukoma toyinza kkaka muntu kumuzaala ate ne Bobi Wine alina choice ye kati Bobi Wine yomanyi kyasunsula asunsula bano batwasoma ffenna twakuyamba nga tuzze mu kibiina kyo twakolera kantu gundi twatandika naawe twakubeererawo lunaabeera wambogo terutankome terukome lunaabeera wambogo lutankome olwo terukome kakati ekirala tosobola kulwanyisa munafu empewo esuula ayimiridde era balina omuvumirira tesuula yebasoba atudde empewo tesuula atudde ate musuula esuula ayimiridde tesuula yebase esuula ayimiridde kali eyo kabatawanya kabatawanya emitwe abatuula batuula kubanga gwe woolabira nti waliyo nabatakizibwa kukola kampeyini nalabako wa poliisi Senyonyi yabadde ayogera ku wa poliisi
nga naye akola campaign nti muwe gundi waliwo gwe nalaba yali ene wa newabeerayo n'omujaasi omu naye n'agamba muwe gundi Ssenyonyi yakyogeddeko naye ne kiggwerera awo bwe tudda ku Kyamongi yakubye akadirisa kamyaka eki emyaka 5 kino kyogambye nti kitwala ludabobwa nti kina kimutwala kimwongera maanyi petroli edda twabeeranga tuli baavu tugulayo buliita emu n'oyiwa mu mmotoka nesikira mu kkubo n'oyiwa mu mmotoka naye olunaku lumu osobola okugula amafuta n'ogamba kangateeke emmotoka ka liita kamu ze ssente ze mbadde nina ntuuka awali petrol sensenyo baga ntuusa awaka kati omwana bw'akoleza akabiiti n'obaoyiwako amazzi era emmotoka gagyokya amafuta gagyokya abantu balekeraawo okusima omuntu nga balemereddwa era ebyo bye baayogeranga Museveni tasobola teyasobola nono gwe bagaya ajja kusobola ate omuntu gwe bagaya ennyo alwaddaki Katonda n'amuwa omukisa n'akola ebyewuunyo luli wagamba nti lwaki bagamba tasobola tajja kusobola ng'asobodde oludde asobodde yakasobola omulundi ogwasooka gavumenti nagiteeka ku bunkenge bw'oba onoonya mu bitabo ebiwandiikibwa kati Bobi Wine tayinza kubulamu it is number 2 President Wine number 2 naye tuyina essuubi nti Bobi Wine anytime is number 1 kuba tewali kitasoboka abantu abaliyo bagenda ne boogera tasobola tewali kitasoboka nga bw'atasobola ngako ddi mwagamba tasobola bubaka n'abeera tasobola kubeera pulezidenti yabeera dda pulezidenti wa ghetto tayinza kubaako kibiina kyakulembera ekyabayimbi abadde akiina nga kiteeka abantu ku bunkenge oba talina maanyi lwaki buli wamu mugenda muyimba tweyanziza nnyo tweyanzeege ebigambo bya Mwami Mukwaya byebyo ebiguddewo wiiki eno era wiiki sebo gogiguddewo tukwebaza olwakadde kotufiisiriza kewawandiisa akalala tubaako n'ebigambo biweddeyo byebyo byolwaleero bye tugezezaako kuba nga tutaanya ne Mwami Mukwaya sebo mbadde nsaba otubuuzeko ku bantu bo nagambo kebaliagadde okuwaayo tumalirize akagambo ke nandyagadde okuwaayo bannansi muwe abantu omukisa bavuddeyo okwesimbawo bw'oba tomuwe kalu tomuvumirira ab'ekyengera Busiro tulina omwana waffe Walukagga Mathias mumuwe byasinga okwagala esaazi nayagala kalulu ebirungi byayina byemmanyiiko bingi olwa pulogulaamu okuba nti obudde butukutte kanjogereko byensobodde olwa pulogulaamu okuba nga obudde butukutte mwana muto ayina obusobozi ke kaseera asaanidde experience yokka gy'ayina emumala bumaze okutuula mu palamenti toddiranga mu Bible ab'ekyengera Busiro n'ebitundu ebirala Nankukuwa simanya nawa Bible egamba toddiranga ekiwero ekikadde n'okitunga ku lugoye olupya olugoye olupya lujja kutula ekiwero ekikadde kakati Bobi Wine yatuwa Walukagga olugoye olupya ekita ekitava ku ssengejjero kibuna Wankindo Walukagga kita kipya wabaddewo ekita ekikadde kinaabuna Wankindo mwagala abantu babike mitima mwagala babeereko kye babawa omwana Walukagga yeezimba bwezimbi muto naye mumuyambe asobole okubeera omubaka wa palamenti kubanga asaanidde akonkawedde ekirala katogereko ku baganda baffe abali eyo baganda baffe abali eyo bonna nga oli muto oba oli musajja eno ensi kukola abavubuka abato mwenna kuva ku myaka 18 paka kwana mukole nnyo muleme kaddiwangaffe ensi teyagala muntu mukadde
ensi eyagala omuntu omukadde ng'ayina ekimwagazisa abantu. Ensi teyagala muntu mukadde mamayanja. Ogenda olaba omuvubuka ng'ali mu mmotoka n'omugamba nti owaaye Joofu nti wangi kankubuuseeko n'aleeta obugalo bubiri bwe buti ate nga tayagala bukutuukeko. Twabeeranga mu kyalo eyo. Kubanga akimanyi nti oli mukadde teweesobola ogenda musaba. Twabeeranga mu kyalo eyo Essebo. nga tuli baana bato. Naye nga waliwo omukadde gw'osanga ng'ewaka ewe waliwo emiyembe, waliwo ffene, waliwo kale ebyokulya eby'enjawulo. Naye n'obeerawo n'omukadde omulala nga talina kaalina yadde ewuwe. Naye nga kizibu nnyo kusanga abaana ew'omukadde ola tena kaalina. Naye ew'omukadde wali emiyembe, ffene basiiba ne bamusenera amazzi, ne bamwerera olujja, ne bakola biki. Naye nga ekyatukozesanga ebyo olw'ensonga twabanga yabanga n'ebintu ffe bye twetaaga. Okitegeera kati ye mukadde. Ye mukadde. Kakati mwami Mayanja abavubuka bale mwenna mukole nnyo, abajja bajja. Makanika beera makanika. Naawe ali ku kompyuta leka kufitina munno basobole omugoba ku mulimo. Muleke akole, efitina terina kyeriyamba muntu. Leka kulengera nga abantu balina we bakayanira gwogendewo malirawo obudde. Nti ate bano bakayanira kapoloti, bakayanira kkubo, bakayanira kutema bikajjo. Gwe kola mirimu gyo, leka kuyimirira mu bantu kuleekaana. Kola mirimu gyo weewale obutayagalibwa ng'okaddiye. Eno ensi baganda baffe abavubuka. Eno ensi twagibeeramu nga tuli bavubuka. Ne tubaako bye tugayaala okutereeza. Mwe mubikole mubitereeze. Kyabulabe tewali muntu ayagala muntu mukadde. Omuntu omukadde bw'onoba tokoze nnyo. Teri muntu ayagala muntu mukadde nga mwavu. Mayanja omuntu okaddiwa ng'oli mwavu obanga eyazza omusango. Tugenda ne tubuuza ku bantu nti waaye mwami Eddie kankubuuzeeko nti nakubira kankuddire amanyi togenda musabayo 15,000. Abantu abavubuka abali eyo mukole nnyo, kola buli kyokola kyonna, tova ku mulimo gw'okola bwe guba gukuwa ssente. Tuyige n'okusevinga kubanga tosobola kaddiwa bulungi nga tewasevinga. Tuyige bwe tuna abavubuka abato bwe munaaba tetukoze nnyo, toyina wogenda kusimba miyembe bantu kujja kulambulako. Tewali muntu ayagala muntu mukadde. Omuntu omukadde abantu batuuka n'omwawula ne bagamba nedda abeeremu eri ennyumba. Omuntu omukadde abantu batandika n'ogamba mwami mukwaya tajja kunyumya nange awunya obukadde. Gwe badde okimanyi nti omuntu bw'okaddiwa nga toyina ssente owunya obukadde. Oba owunya obukadde kituufu. Nina mukwano gwange ali eyo yaŋŋamba nti kati gwe Saalongo owunya obukadde. Kituufu nnyo. Nagandi kati gwe Mutyaba owunya obukadde. Nagandi kati gwe mwami Yosefu owunya obukadde. Kati gwe gundi okaddiye nnyo owunya obukadde. Nina mukwano gwange yannyumiza nti abantu abakadde bawunya obukadde nti kiki. Ne bwe mulya n'omuwulira ne bw'anaaba nnyo awunya obukadde. Kati abavubuka abali eyo mukole nnyo. Oguleyo ka sabbuuni ng'owunya bulungi. Obeere ng'oyogera mu banno ng'owunya bulungi. Mwe abavubuka abato mwetegekera obukadde. Teri kintu kibi ng'oli mu myaka 5, 75 toyina mmotoka gy'ovuga. Oyina emyaka 5 pangisa enju ate nga wayina ssente mu buvubuka. Tubeeko kye tukekereza. Sigamba nti ndi bulungi, nze siri mugagga. Naye njagala kutegeeza emyaka gye mpiseemu tegiriimu kirungi ng'okaddiye nga toyina ssente. Omuntu atalina ssente buli muntu amunyooma naddala ng'okaddiye. Eno ensi teyagala muntu mukadde. Eyagala muntu ng'olina kye wakola. Bw'oyagala eryenvu oligula. Abavubuka okimanyi nti tebatwagalira ddala. Siraba omuvubuka ayagala muntu mukadde ne bwaba mwanawo. Oba tokimanyi nti abaana baffe tebatwagala. Abaana baffe tebatwagala. Bagamba muzeeyi akaddiye nnyo ne byayogera temuli makulu. Tabitegeera. Muzeeyi alina emyaka 7. Kati nze nina 69. Naye emyaka gyange abantu tebagyagala. Ne bwogenda okulima bagamba n'alimayo kitaata komawo tujja kuteekako omupakasi. Naliko ku sayiti yange nga ndi mu kuzimba ndi mu kugeegeenya. Omwana wange najja naŋŋamba taata awo bazimbirawo senema kakoze 3,000 gye bawa omuzimbi. Naŋŋamba ziizino vaayo bw'omenyeka eggumba lyo teriyunga. Teri kibi nga muntu mukadde ng'okaddiye. Mwattu ne bw'oba
okozeyo akantu akalungi oba omwana wagulidde moroka ennungi bagamba era moroka temunyumira oyo mukadde sente azijjawa mwana we Mayanja yagimugulira kakati bwovuga emoroka empya nga bagamba anagisobola tagikonyese n'abaana bo batuka ekiseera nga bakugaya bagamba muzeeyi bamuvuge buvuzi ogenda e Masaka amaaso gakyalaba abavubuka bali eyo tubasaba mukkirize bye twogera si bibi eno ensi kukola tukolera mu kampuni mwami Mayanja muno n'omusibako emisango bamugobe bwe banaamugoba nawe bajja kugoba mwami Mayanja tulina okukola abasajja kyatutonderwa buli musajja yenna ali mu nsi tolyeyagalako paka lwolifa bakutondera kukola eno ensi kukola mwami Mayanja muyina ekizibu mu abavubuka ensi ebatunulidde tebaagala Mayanja buli lwogenda ewammwe abantu abaliwo bagamba mutabanyi wa gundi yazze n'amulyako ddi mu ngalo oba kiraba Mayanja n'amulyako ddi mu ngalo yatogendanga mu kyalo nga toyina mitwalo 2 oyina okgenda ng'olaba abantu abakadde abaliyo ne bewazannya nabo n'obawaayo omutwalo kwe kulya mu ngalo gwe omuvubuka kola nnyo abantu banaaba tebakulya mu ngalo bajja kukyala eri abamu abagamba nti ate abo tubawa ssente ate bagamba abo beeraga olwokuba avudde e Kampala abamu n'okutuloga ne batuloga kakati kankubule mwami Mayanja okumanya omuntu omukadde twali amwagala tugenda ne mu bifo ebimu omuntu n'ayimuka ku ntebe gy'otuddeko ngalooza tojja musaba fulutisi oyo mukadde bwana nayinza okusabayo akantu ne bavaawo omuntu omukadde bavubuka baganda baffe tofaayo bantu bakusekerera kola omulimu gwonna abaali batandi boyi kati balina moroka zaabwe abaali bapoota balina ebizimba ebyabwe gwe muvubuka gwali eyo bakutondera kubonaabona kukeera ku makya kukola paka lwolifa mwami Mayanja togenda kuddamu kweyagala n'akamu mwami Mayanja omwana wo muweera school fees wa $2 oyina esaati ya $2 bakutondera kukolerera abantu gwe muvubuka ali eyo ensi ekulindiridde toyina mukyala akwagala nga toyina sente mwami Mayanja tewali muntu akwagala ensi eyagala muntu ali bulungi gwe omukyala ali eyo ng'oli muvubuka oba oli mulungi nnyo oba olabika otya genda okole leka gamba nti ndi mulungi mwami Mayanja obulungi tibugula mmere mwami Mayanja omuvubuka omutonga ggwe ensi ekulowoolezaamu buli kimu bw'oyita walire bagamba ekivubuka ekyo nkyegombye abakazi ekivubuka ekyo nkyegombye bw'owangaala naye emirundi 4 5 n'alaba nti olina ssente anoonya mulala abantu baagala mbeera era Mayanja nkwebaza pulogulaamu ya leero onzikiriza okusomesaayo ako kubanga nze embeera zonna nzibaddemu embi tujja kufuna pulogulaamu namba ya kusomesa busomesa embeera zonna embi nzibaddemu abantu balundisanga embuzi naye embuzi emu neebula ng'oginoonya mpaka paka lw'ogifuna nga tebakuweezezza oli yakuyitanga n'agamba ente yange ginzigire ku ttale nojja n'akuwaayo omubisi gw'embidde noonywako anti togulina togulina era nze nebaza nnyo abantu abatuyigiriza omuntu omukolera emirimu naye ng'omukolera ku just onyweko kabisi k'embidde nina abantu be twayita mu ngalo zaabwe wadde tetubawadde kimala naye baakola emirimu tetubawadde kimala naye baakola emirimu ninayo muganda wange eyo baali bamuyita kyamufumba kyaliyo kyamufumba jojo biri kyamufumba yankuba kibooko nyingi omubiri gwange gwonna gujjudde kibooko ze naye yali anjigiriza kukola ye saati eno ennungi gye nyambadde tuyinza okwawukana mu kutegeeragana tuyinza okufuna obutakkaanya naye ekyo tetusobola kyerabira tulekeraawo okwerabira abantu abatukola obulungi tuyinza okuba nga ne bw'osanga munno otunula eri naye atunula eno naye balina bye baakola okutusikiriza okwambala essaati eno Mayanja omuntu muwe ekitiibwa ne bw'aba takyagala omuntu eyakuuma olunaku olumu mu Kampala eyakuwa muwogo mu njala essaawa zino bw'oba oyina $1,010,000 musindikireko akakadde abantu batukubanga kibooko okusobola okukuba amayinja tyago bw'otagamalawo nja kukuba nina omwami bamuyita mwami Lubega abeereyo Masaka yaŋŋambanga nti bw'okuba amayinja ago n'ogamalawo nga nkuwa ekiti kya muwogo ng'okitwala twali baavu nnyo naye embeera gye tulimu kati oba nnungi nnyo oba mbi mbeera yaabwe era Mayanja tya nnyo
omuntu eyakulera olunaku olumu akaala k'enfembyayo abasajja abaleeyo bonna nga mukyalawo yakubeerawo mu kaseera akazibu muwulirize mwami wange omukyala yakubeerawo mu kaseera akazibu muwulirize ne bwakola ensobi leka ziwulira mangu zirowoozeko emyaka 2 abavubuka abali eyo bw'oba olina mukyalawo ng'alina ensobi ze yakola oba yayenze n'omanya muwe emyaka 2 ng'ezo ensobi tonnaba zoogerako olyoka olowooza akalungi ke yakola. Ekirala tulekeraawo okwerabira abantu be twasulira mu ntebe zaabwe nga tuli mu kasiga akamu. Nze bwe najjako mu Kampala nina we nasulako mu ntebe naye abantu abo tetusaana beerabira naye ekibi baagenda dda. Mwami wange nkwebaza nnyo okumpita wano ako kamala tujja kwongerako olulala. Kale jjajja Nabi mundabire. Ntumira nnyo jjajja Nabi. Njagala nnyo omusajja gwe bayita Jose. Ntumira abaana bonna abawulize eri bakadde baabwe. Ntumira nnyo Jose musuubuzi akolyawo mu kikuubo. Ninayo mukwano gwe bamuyita Juliana. Juliana Nambogo omukisa mutumira. Nakyo ni Teddy. Nkutumira nnyo Galita. Ntumira nnyo mukwano gwange Tutankome Kayiira. Ali mu nsi za Bulaaya. Abo nanjogere ko bali mu nsi za Bulaaya. Ate era ntumira nnyo omusajja muyita Mukwaya ali eyo mu kibuga eyo. Mr. Matia woli wonna. Matia Mulumba ng'oli musuubuzi wa ngatto. Nkwagala nnyo Mukama Katonda akuwa omukisa. Amiina. Ntumira nnyo ne Taata Vince. Ntumira nnyo Angelina Bukirwa. Siyinza kwerabira mukulu wange gwenzirako ziwa. Aneeganamu awo n'agamba nti ate maama yanyima ku ttaka. Ziwa nkutumira nnyo woli wonna. Nkutumira nnyo mwami Ziwa woli wonna mukwano gwange nnyo ante nga gwenzirako. Amiina. Kale mbebaza nnyo mwami wange akwebaza. Kale toyanzeege tukugeza kaseera kalungi abadde atulaba. Agange nze Geoffrey Mayanja weraba tukusiibudde. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi azaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebyo by'okumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunakukansira tukumazza ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.